Mwasize mutya, mwasibye mutya, yonna yonna gye muli. Nze Rakeeri Nabudde wano nga bulijjo, ntera okubabuuzaako era n'olwaleero bwentyo bwenkoze. Ku mulundi guno njagadde okwogerako gye muli ku mbeera eno gye tulimu ey'akanaaba mu ngalo oba kayonja ngalo oba nkusibidde awo oba kakomera. Engeri linnya lyonna ly'oba oyagadde okuba obulwadde buno obwa C-19 bwe tuyitamu mu kiseera kino. Obulwadde buno buleese okusoomoozebwa kw'amaanyi naddala wano ffe mu Bungereza oba abawangaalira mu nsi ez'ebweru. Kaŋŋambe nti buli omu gy'ali okusoomoozebwa kwayitamu kwa njawulo. Wano mu Bungereza mu ntandikwa y'obulwadde buno baatugamba nti olina ennamba gy'okuba emergency services ne bajja ne bakuyamba oba omusawo wo n'akulabirira oba ne bakuyita okugenda mu ddwaliro oba bo bennyini ne bakunona kubanga obulwadde bukwata. Kale nga tebakukubiriza kulinnya motoka oba omuntu yenna okukujja n'akuyambako okutwala mu ddwaliro. Naye ebintu gye bigenze byeyongera twesanze nti bangi ku ffe tukubye ennamba zino naye nga bakugamba kimu beera waka nkusibidde awo tonkwatako tonsemberera guma ogira weekola ki ogira weekolako olina paracetamol mu nnyumba wejjanjabe nga bonnaffe bwe tulaba engeri gye tuyinza okuyambako. Naye bw'owulira nga tossa oddemu otukubire. Bannange ekirwadde kino bwe kikutuusa ku mbeera ey'okubeera nti nno ofuna obuzibu mu kussa omanya nti nno oli mu mutawaana gw'amaanyi. Kale nno njagadde kukubiriza abantu baffe bonna gye muli yonna yonna gy'oba oli nti bw'owulira nga ofunye obukosefu mu mubiri naddala bw'oba nga wabeerako mu nsi ezirwala omusujja gwa malaria n'owulira nga ofunye symptoms ezeefaananyirizaako n'eza malaria, nkukubiriza fuubanga bw'osobola kubira abasawo kuba tokoowa. Kubanga era nga bamumanyi nti nno abalwadde bambi bangi be bakolako kati nabo bambi balwala kubanga obulwadde bukwata. Kale NHS services ziri under a lot of pressure at the minute as we speak. So bw'obanga ofunye obukosefu tandikirawo okwejjanjaba mu nzijanjaba gye tumanyi eya bulijjo. Bannange twejjanjaba ebirwadde bituluma bingi ne tutagenda mu malwaliro, naye mu mbeera eno gye tulimu nze kambawe ekyokulabirako bwe nawulira obukosefu ne nkuba essimu ne baŋŋamba bye baŋŋamba ne ŋŋamba otyo kaakati nno bano enteekateeka eriwo ya buzibu nina okukola ki okwefaako. Si kugamba nti naawe kino ky'oba okola kubanga embeera gy'oyitamu ne underlying conditions z'olina sizimanyi, naye nze ku lwange naweebwa omukisa nti nno weeks nga 2 emabega, weeks 3 in fact emabega nali era nfunyeemu ku ngeri y'ekifuba. Mukadde wange nampeereza eddagala n'aŋŋamba sijayo obucupa bwange obwakabuuti 2 n'embeera nabwo mu nnyumba. So embeera eno bwe yakomawo nayanguwa mangu okuddamu ate era okwejjanjaba naye nga neegendereza kubanga eddagala lino mulimanyi era eriva ewaffe e Buganda teribaako nnyo ndagiriro nakubuulira biki biririmu. So I took it with precaution, naye on top of that nembeera nga nkozesa ebyo bye tumanyi ebya bulijjo, entangawuzi, enniimu, obutungulu, katungulu cumu ne cinnamon bw'oba olina budalasini. Yes, nga mbiteeka wamu ne mbifumba mu seffuliya ne mbinywa emirundi 3 olunaku. On top of that nga nsalasala ku kijiiko kino ekya supu ne nsalirako obutungulu obumyufu, akatungulu akagaliki, akatangawuzi ne nteekako n'akawayi k'ennimaawa. Kaakati okwo ne nteekako akajiiko aka caayi ak'omubisi gw'enjuki. Kati nembikuba mu ttama nembigaaya yiri nenkola ki nembimira then nenjooka nywerako ekikopo kyange eky'amazzi agookya. Kino nno nze kyannyamba, naye obuzibu bwe nasigaza kwe kubeera nti mu bulago mulimu olunyiranyiro olwo olutakola ki olutavaamu. Buli kiseera nga nesanga nga njagala okukolola, njagala okugogola emimiro, nsanjabavu mu bulago zizimbye, mu nkwawa zizimbye, nene ewalala nsanjabavu zizimbye, kyokka nga ate siraba ku kiwundu. Kakati n'ekyo kyandetera okweraliikirira era n'okubeera nti nalina omusujja.
ne nkozesa ne paracetamol, ne nkozesa ne heaters mu nyumba. Ennyumba yonna nebeera ng'ebumbujja kumala nnaku 3, nembeera nga nkozesa ne hot water bottles. Kaakati nga mbeera nenyiga mu kifuba n'okwennyika mu bbaafu, omubiri okubeera nti nno gubuguma buli kiseera okumala ennaku ezaawera. Naye era kino ekiri mu bulago ne kibeera nga kikola kikyansumbuwa. Then na gogola emimiro ku makya nga nkozesa omunnyo. Then bwe nava ku munnyo ne nzijukira nti nno bwe twalwalanga amabwa g'omu bulago nga maama alina akaddo katuwa nga kakaawa bulungi nnyo. Kakati akaddo ako nga eno munnaye sikalina. Kye nakozesa kwe kufuna nenfuna ekifumufumu, bakiyita kifumufumu, ekiddo kiri awo bakiyita kerara oba mukimanyi. Aba diabetes batera okukikozesaako kuba kikendeza sukaali mu mubiri. Then nenkozesa ekintu ekyo ku makya okugogola emimiro ate nga n'okumira bwenkimira. Then I became better, you know. So kyengezaako okugamba nti nno tusobola okwekolako, tusobola okwejjanjaba, tusobola okubaako kye tukola nga abasawo nabo bwe bajja kuba nabo tubasaasira olw'embeera gye bayitamu, ate bali mu kutya, kubanga okutya banaye kwe kusingira ddala okuleeta embeera embi ate kukosa ne immune system. Kati bw'obeera ng'oli mu kutya ne bwe wandiwonye weeyongera kukola ki? Kusereba. N'ekintu ekirala kwe kufuba okubeera nti omubiri gwo ogukozesa oli active, kuba buli lwe weegalamira mu buliri nabiri ebikuli mu bulago nabyo byongera kuserengeta wansi. Naye olina okubeera ng'oli active, otambulatambula mu nnyumba, otambulatambulako mu nnimiro, otambulatambulako, weetale, you know. Beerako ne byokola. Nze nina omukisa nti nno njagala nnyo okuyimba, so okuyimba saakulekera awo era nga nkeera kuyimba nenyimbira eddakiika zange nga 20 nga ndi mu kuyimba. Ngenda okuwulira ng'obulago bukola ki? Ng'obulago buseetetuka, ng'obulago bubeera bulungi. Banaye tusaasira bonna abafunye okukosebwa mu mbeera eno gye tulimu, abalwazizza era n'abafudde. Abantu baffe bangi batuvuddeko naddala wano mu Bungereza mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Mangu awo omuntu n'agenda kubanga bamugambye beera awaka, linda tujja. Naye bw'olaba nga tebajja bannange, baako gw'otegeeza, tegeeza kuba eŋŋanda, tegeeza kuba muliraanwa, ne bw'okuba bukubika ka audio n'okaweereza n'okuteekako newa w'oli oba n'essimu. Tusobola okukola ki? Okuyambagana mu mbeera eno newankubadde obulwadde bukwata, naye tuba tusobola okufuna omuntu ayinza okubeera okumpi era naffe bennyini okubeera nti nno twekuumye ne tufuna protective wear ne tubeera nga tusobola okutuukako n'ofuna obuyambi mu ngeri yonna gy'oba olimu. Bannange mbaagaliza Easter ey'emirembe. Tusaba Mukama atuggyeko ekirwadde kino ekituleeteeko ettikuli era tusobole n'okubeera n'obuwanguzi mu mbeera ey'obulamu era ne mu mbeera ey'ebyomwoyo. Mukama abakuume era abawe omukisa. Bye-bye. Jesus,